zira mawulire gendengera kakati dakika ntono ezise omulamuzi Douglas Singeza amaze okuwa rulingiye nategeza nti Dr. Kizza Besigye bamuzeeyo Luzira naye mu kuwa rulingi omulamuzi ategezeza nti Dr. Besigye tali mu mbeera nnungi emusobozesa na kubeera mu kooti kakati n'agamba nti mumugjeewo embeera gyali mu si nnungi he is unwell okubeera mu kooti kubanga mbagaye nti babadde bamuteerewo n'akatebe katudde nga tali eri mu kaguli emabega naye omulamuzi agambye nti tali bulungi yadde n'akatono kati bamuzeeyo Luzira tali bulungi naye bamuzeeyo wa Luzira baloya ba Dr. Kizza Besigye babagambye nti musigaleewo mu kooti era kitegeeza nti kooti ekyagenda mu maaso okuwulira Dr. Besigye ateebwe aweebwe bail oba kati baloya bo bakyagenda mu maaso naye ye Dr. Besigye bamaze okumuggyawo mu kooti emmotoka za poliisi eza prison bakulengeza drone ng'emufulumya emuzaayo baloya bo basigadde kitegeeza nti ekizisizaayo Dr. Besigye Luzira si lwakuba nti omusango guwedde oba nti kooti emaze okusalawo ekyenkomeredde wabula okusinza ku mulamuzi nti embeera mwali si nnungi ndowooza temusobozesa kubeera mu kooti kati bamuzizaayo Luzira so kitegeeza nti tukyayongera okwetegereza ebigenda okuleka nti biva mu kooti byonna weetuli obikutuusaako mwebale nnyo mwebalire ddala yinza omukugulu ku munulu weetuli naye kakati tugenda kutwalako ebbunya amawulire ge tuyina era nga gakasiddwa n'omwogezi w'amagye g'eggwanga lino Felix Kulaije nti Uganda emaze okudeployinga abasirikale mu kitundu ekiyitibwa Bunya waliyo ebibinja by'abayeekera nti byatandise okuleeta obuzibu province bayita Ituri ate nti bitandise n'okutagetinga bannayuganda tulina munnayuganda omu gwe twogedde naye ali Bunya agenda kuba atuwulira ate embeera nga bweri naye nga nti amagye aga UPDF bamaze dogga deployinga gali mu tawuni gye bayita Bunya agaduumira bamuyita General Muhoozi Kainerugaba gye bavuddeko yagamba nti essaawa yonna tuyinza okwesooga Bunya kati kiri confirmed nti gatuuse Bunya mu Congo naye nga Etihad International School essomero eriri ku Cambridge Curriculum wamu n'eddiini Busiraamu basomesa mu Yedali ne Thanawi omwana avayo nga ali ku mutindo gwa nsi yonna balina tahafidhi program kitegeeza nti abaana bakwata Qur'an ku mwoyo ekiruubirwa kwe kufulumya omwana ali ku mutindo gw'ensi yonna ate nga n'eddiini agitegeera bulungi Etihad International School yusangibwa kira Kampala kuwandiisa abayizi kugenda mu maaso essaawa eno okuba essimu otwale omuyizi asome noti 7 noti 5 077869 0772 47 0772 437 ojja kuba ate munnange wafuna bulungi nnyo aba Ham Property Services abali ku Old Kampala n'opposite Old Kampala Primary School beetaaga abakozi abalala n'abalenzi wakati w'emyaka